Okay, thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Morris Gidans Kawesa. Straight out. Kati mugamba wa makanza ate Morris agenda kwanjula. Yabayita twanjule. Nenga mugamba mutya kanswenti no muli bulungi. Yaga tumirako bachali bange bonna bali outside. Mwemwe bali nyo kuyanga mu subscribinga, mu commentinga, mu likinga, mu doing each and everything. Okulabanga Morris Gidans Media ekula each and every day. Mwe bali ddala. Ekinyambaza amakanzo lunaku olwaleero wano wendi nasina bagenda mu maaso kansooke omukulu asooka abeeyanjulire gwendi nayo lunaku olwaleero olabe nga tweyongerayo taata nsaba weeyanjulire ku bantu abo tugende mu maaso. Okusooka byonna njagala okwebaza okutindiga olugendo okuva e Kyaddondo e Kampala noyita mu Kyaggwe noyita mu Busiro noyita mu Kyaggwe nojja paka Bugerere nosomoka Ssezibwa. Abatulaba mukulu ali mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Bugerere Gombolo ye Kangulumira Gombolola Musaale ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Bugerere district ye Kayunga. Nze Mulangira Nakibinge yo Juko Yazaawo Saalongo kanyusa nnyo okubeera ku mukutu guno olunaku olwaleero. Nali ngobaddeko mu kifaananyi mu kisaawe ekirala mu kifaananyi ekirala naye ndowooza mukama wange akkiriza n'asalawo ajja eno mu Bugerere ankyalireko nyumye ng'ate kati tuli mu kyalo ewa. Obadde weeyanjula ogambye nti nsomose Ssezibwa. Kati ngaffe bannamasaka bwe tugamba nti twasomoka Lwera. Namwe abwe n'omugamba twasomoka Ssezibwa. Naffe tuba twasomoka Ssezibwa era obiteeka ku minzaani Ssezibwa azitowa okusinga Lwera. Azitowa kuba nti nno mwe abantu b'e Buddu Katonda yabawa yamwina ekitone ekyokwemulisa nga boogera ensangi zino ebintu byammwe mubiwaana nnyo mubisoosowaza naye bw'otunuulira ebyafaayo byawo mugga Ssezibwa omugga ogwo mulongo bazaala muzaale si nnyanja nga zino nti olengera ennyanja Nalubaale oba omugga Nayiro kati guno omugga bazaala muzaale. Omuntu ekitonde ekikazi yazaala omugga ogwo Ssezibwa gutambula nno kuva ku mayanja ne gutambula okuva okusezibwa ne gusala ne gugwa ku mayanja ne gusala ne gugwa eno ku Mpologoma waliwo Mpologoma w'eno okuleka eri wa Busoga. Kale kwegamba bw'oba osaze Ssezibwa n'ojja eno obanga azze ku kizinga kubanga obuyo ennyanja Kyoga Lake Kyoga eri wano yesala ne Bugerere okujawula e Bunyoro ne mambuka ga Uganda oyita ku Kyoga eri gye bateeka kati ennaku zino omugga ogusala gwe bateeka olutindo olusala n'ogenda e Busoga Kamuli kuyisimba ddamu ate bw'ogwa eri Galiraaya nayo era mugga nnyanja Galiraaya ogiwulira etali ya mu Bayibuli nagwo omugga guli awo gusala paka eno waffe Kirindi oyo ye mugga Nayiro guva ku Nayiro ne gujja e Kalagala ne gusala bwe guti kati paka ne gugatta kaliko olengera akasala kuva ku Lake Kyoga nga kajja ku Nayiro ke kana akayita wano ewaffe mu Gombolola eno mu nnyini mwoli olengera akasirikitu akava ku Lake Kyoga nga kakka ku Nayiro nkalaba oba akava ku Nayiro nga kaliisa Kyoga ke kana akali wano waggulu kekakali awo waggulu mukakasa wali otuuseeko awo ku Biyiriro. Kale nno tugenda natuukawo bw'ogenda okwetolola bw'oti ogenda okulaba ng'ate eno ogwa ku Nayiro bakitegeeza nti obanga ayingidde ku kizinga ate Buddu si bwe kiri naye Buddu nammwe mulina Ssezibwa mulina Lwera ne muba ne wano Katonga naye Lwera byafaayo nnyo Lwera yasinga ebyafaayo ewaffe waawo
kale twagala nnyo kwogera ebyaffe twabaleka nga twasomoka lwera naye naffe okusomoka Sezibwawo si kyangu. Aliko kilomita ndowooza nga 5 ku lusalo obusazi bwoziti n'ate okudda eno munda n'okudda munda kiwanvu nnyo era bwe basalawo awo kiba kiwedde Bugerere tuba tuli mu nsi yaffe. Tujjako ng'ozzemu ate kuyita eri ku Kyoga oba ng'oyise wano Jjinja okuddamu okugatta Bugerere. Kale nno bwe bati ab'e Bugerere bwe beewaanye bwe tuli mu nnaanasi zaffe mu mwanyi zaffe mu watermeloni n'ebirala. Bwe bati ab'e Bugerere bwe beewaanye naye so ebadde introduction sebo twogedde kituufu beewaanye era olaba beemasakera mu wakana tetuwakanye naye nga bampita Morris Jordan Kaweesa straight at Aromatic Entertainment mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala okubeebaza nina video ze nakola last week nga 2 ez'e Bugerere eno mwazaagadde nnyo mwebale ddala naye mu kuzaagala ennyo muyina ebibuuzo bingi bye mwabadde mumbuuza ku video ezo nabalaze nembalaga gye twatandikira okuzanya firimu nga Aromatic Entertainment nembalaga amaka nga wegaali nadho amaka saagalaze bulungi nti wabaddewo tent olwokuba wabaddewo omukolo. Kati nno omukolo ogwo ogwabadde wano omu obenina mu kamera right now y'omu ku bamulekwa ab'omukyalo oyo omuzaana nagwo mwawuliddeko kubanga mu comment section mwabaddemu nnyo ebibuuzo ebiwaana omuzaana oyo. Kakati oba oli awo ababadde mu video kuba nabaddemu nze ne Hamisi ne Sematimba oba oli awo tetwasobodde kulambulula omuzaana oyo, so that's why nzize mulekwa omu kuba mulekwa ate oba oli awo twogerekoko naye kubikwatagana ku muzaana oyo na lwaki bo nga family eno baasalawo ne bagamba nti katusenze Aromatic Entertainment ejjeekolere wano era nga lino ly'ekkubo. Kitange omulangira nja kusookerako Kemabega. Amisi bwe yali nga ajumya emboozi ye mu video wano yagamba nti gana amaka oba wano wetuli lubiri. N'abako bye yannyonnyolako ebitono mbadde nsaba tutandikireko kaawo lubiri mu ngeri ki? Weewaawo neyanziza nnyo ssebo mukulu Morris Jordan Kaweesa omufumbe yajjawo mbiro za nkya mukwano gwange mbiro za nkya yazaala maama mukyala wa nnyana Immaculate. Weewaawo kale nno mu nsi mubaamu embiri naye tuba n'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wano from Buganda Kabaka yabeera n'olubiri era tugamba nti olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Bamunaanika olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Kireka oba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Bbanda. Kati ne lubeera lubiri mwasinziira okulamula Obuganda. Yes. Kati mu mbeera eyo era mu lubiri mubeeramu ebitongole eby'enjawulo ebimuyambako ku mirimu ne giri mubeeramu abasenero abakola ku byokugabula abantu ebyokunywa, mubeeramu abakola mu tterekero ly'ebintu amakula nga bagatuuse nti ono yavunaanyizibwa ku makula agajja eri Ssaabasajja Kabaka Buganda eba butonye abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga batonye. Mubeeramu bitongole ebyavunaanyizibwa ku bazaana mubeeramu abavunaanyizibwa ku nsuku z'Abeene ne Nnabagereka egamba mubaamu ebitongole bingi. Ebitongole ebyo ebitongole ebisanyusa byonna bibeera mu ki mu lubiri. Yes. Kati ebitongole ate ebirala ebiweereza
bisobola okubeera ene wa Katikkiro akola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ngeri ey'enjawulo ngera bwe tubirengera ebitongole nti kino kya gavumenti za bitundu, bano ba byabulamu, bano ba byanjigiriza, nti bano bakola kino, Katikkiro ne mumyuka we bifaananako ng'ebyo. Kati ne Katikkiro wa byalo kati abo babeera awe batyo. Naye mu lubiri wa Ssaabasajja Kabaka ebeera bamusolooza nayo yavunaanyizibwa ku kino. Sendero yabali ku byakunywa ebyo ebitusanyusa bagala okunywa. Kale nno ova ku ekyo olw'okuba nti nno Ssaabasajja Kabaka ava mu lulyo Lulangira era asooka kubeera mulangira n'alyoka ayawulibwa mu balangira n'afuuka Ssaabasajja Kabaka ng'alidde engoma. N'abalangira babeera na mbiri. Olubiri lw'omulangira gwonera kuba tetwagala nnyo olw'ensi nti yatabuukatabuka. Kati tetutera nnyo kukigaziya ne tukireka. Naye oluusi kirimu n'ebigenderamu nti yagamba nti olubiri lw'omulangira naye ng'ate omulangira tatuukiridde bulungi. Naye nga n'omulangira aba na lubiri. Kati bano ate abaami ba Ssaabasajja Kabaka ababaweereza Obuganda babeera n'embuga kuba nabo baba bamaze okwawulibwa ku bakoppi. Embuga ya Kangaawo, embuga ya Kaweesa, senga abanga wafunwa Ssaabasajja Kabaka nga yasiima eriiso ne likulengera nga bwali maaso moogi n'oyawulibwa mu bantu abalala abakoppi ne mbavaamu n'enfuuka omulangira. Oba tofuuse mulangira oba ofuuse mwami. Kati mba nfuuse mwami. Kati mwaba mulangira kya musaayi mbanja bakolanga bwezi. Kati oba omaze okwawulibwa kubanga wali obaddeko omuweereza nti oba oli minisita oba oli wassaza oba oli Katikkiro. Kati bakatikkiro bonna aliko n'abaawummula baayawulibwa mu bakoppi baafuuka banjawulo nnyo. Era bw'otunuulira mu Bassekabaka bonna bakabaka abazze bakulembera Obuganda okubulamula senga kati Katikkiro katugambe nti oba Katikkiro Michael Kintu nti yali ku mulembe gwa Sir Edward katugambe. Kati amasiro ga Ssekabaka oyo Katikkiro oyo bajja bamuleeta ng'ava mu kika ekyo kubanga eri esigala embuga ye ng'etambula, olubiri lwe lusigala lutambula n'amasiro ge waba yakola ki waba yagalamizibwa waba bayawumizibwa nga Kabaka. Kale nno kati mukadde waffe eyawummula yaseerera omulangira Jjuuko Walugembe Mulyazzaawo ye kitaffe olwali lubiri lwe oba lubiri lwe kuba lusigala lubiri era lusigala lubiri lw'omulangira Paul Jjuuko Walugembe Mulyazzaawo. Naye nze ndi mu kifundikwa eky'obwa Mulyazzaawo eky'obwa Jjuuko nze namusikira. Kale nno saawa zino nze nvunaanyizibwako nga tuli bakitiibwa nnyo okubeerawo era gwe muggo guno ogunsinga emyaka nagenda okuzaalibwa nga weeguli guno omuggo. Anti omuntu bw'ova mu nsi muntu bw'oddira omuntu mu bigere balina Munnabuddu akiyita instrument of power. Munnabuddu akiyita instrument of power, yes. Kubanga anti mwe abantu abayivu n'abazungu mwabayita bannabuddu. Mbuli bw'ayogera Oluzungu mbw'aba ayogedde Lunnabuddu. Kwegamba oli agamba nkwogereremu ko Lunnabuddu olwo ng'agenda kufuuweeta Lungereza. Kakati mmwe abali tebakimanyi nti n'Oluzungu nalwo lwava buddu baluyita Lunnabuddu. Naye mu buddu mugimanyi. Kakati kwe kugamba nti agiyita instrument of power emaanyi nti mu lulimi olunyanyimbe kubanga mu lunyanyimbe mulembe guno naye nga Lunnabuddu. Kati gwe muggo guno nti gwali gukwatibwa Jjuuko Mulyazzaawo. Kati awo kale nno olwetufuula olubiri
era sebo tukwaniriza mu lubiri tuli wano mu ggombolola y'ekangulumira amina Kayunga saza Ssaabasajja Kabaka eri Bugerere kamera ojo tunuzza mu kkubo tuli kumpi ku kkubo wano tuli ku kkubo mukadde waffe oyo Jjuko Mulyazaawo yajja eno mu 1957 56 awo n'afuna omuzaana n'abangawo olubiri luno 58 ekkubo lino terinakolebwa ne kusezibwa nga bayitako na biwempe nagundi na bwato biki ebityo n'atondawo olubiri luno nalubangawo kati okuva mu 58 naye nga bujjajja buli bamunaanika yazaawo gyazaalibwa bamunaanika jjajjaffe Sserubogo Yosefu Ssaalongo gye yabeeranga tuli bamukisa nnyo weewaawo naddala nze ate asobodde n'okukomawo era nga wano wafuuka nawo waka ekyo nno si kyangu kubeera nga nze omukopi ate mu Bulangira mu lubiri nti nzijja sawa yonna we njagalidde mu ab'effumbe mu ku bika binnansangwa bika Buganda buno bw'omulembe guno ogwa Kintu oluse luno lwali lutandika nga batudde okubangawo ennono nga bali ennono ab'effumbe sebo mwaliwo era mwali ekika ky'amaanyi nnyo eky'effumbe ekyo si kyakuzannyirako kale nno tubawo ekitiibwa amiina Yazaawo ono yali Ssaabalangira atwala essaza lya Bugerere ne Kyaggwe ne Bulemeezi Mirembe Miteesa atambula nnyo ne mukadde waffe Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Edward Luwangula Muteesa yina amannya nno mangi nnyo naye si bye byatuleese erinnya nze Kaweesa weewaawo nga neddira Ffumbe Akabbiro Kikere ndi mutabani w'omugenzi Ssetyabule Ronald eyagalamizibwa ndi muzzukulu wa Lubwama Akireo eyagalamizibwa mu Buddu ndi muzzukulu wa Muganzi eyagalamizibwa mu Buddu nno munene omenyayo wakiri eggombolola bonna bali mu ggombolola emu ey'Emukungwe oba okimaze ku kyalo Kikulula mubala gwaffe ebakka Basengejja galinnya ebakka kakozaakoza kozaakoza n'okoza mu lw'effumbe oluwombo yenze ojja kutegeera n'ennono ku kyava eky'omubala ogwo weetaaga kugendako ebakka wajjajjawo kuba nze mmanyiyo gendayo nnyo kale tuli wano olunaku lwaleero otambudde bulungi ogezezzaako ntambudde bulungi amiina mmanyi kati bakusekerera abakulu bagamba Maurice Jordan babiki byayogera tebabimanyi naye kumba ate obimanyi tebabimanyi abo naye nga olunaku olwaleero tuli wano okubeera omulundi guli twatunuulirako ku muzaana nitutunuulirako ku kyalo Bugerere ne ku nsonga lwaki baasalawo okubeera nga basenza Aromatic Entertainment wano Omulangira mwasenza Aromatic Entertainment wano for 7 years nga tuli wano nga buli otwagadde okukolera ffe nga Aromatic tujja netukola netutambula netugenda lwaki mu bibiina byonna Aromatic Entertainment weewaawo ekibuuzo ekyo kirungi nnyo okusooka nga sinagenda ku ekyo omuzaana ono gwe twakoledde olumbe nze agenda ofuuka omuzaana wano yansanga nina emyaka 10 olina emyaka 10 muzaana oyo be bano bannazirwanako yali ne taata waffe
Jjuuko Mulyazzaawo olutalo luno lwaleeta Museveni olwa 81 paka 86 baali bonna mu lutalo olwo baali bonna mu nsiko era gye yamusanga gye bamufunira baba mu lutalo olwo tabaalo olwo kwe kukomawo wano naye wano gaali gafuuka matongo nga bw'amanya eby'olutalo ffenna nga naffe twasaasaana nga twadduka buli muntu ali yasobola okuddukira kale nno omukolo gwali gw'amaanyi mu kudda wano bagenda okuva mu lutalo olwo wakati mu lutalo olw'amaanyi ennyo kubanga ye yali political commissar ani kitange Jjuuko Mulyazzaawo ye yali komisa political commissar bana abasomesanga ebyobufuzi mu nsiko bwe tuba tumaze olutalo luno twetaaga enfuga bweki twetaaga enfuga ya federo twetaaga okuzzaawo obwakabaka twetaaga obukulembeze b'ebuti bannaffe bye baavaako naye nga yali omu ku abo nga political commissars yali political commissar nga amyuka Kagame yali mukwata mundu yali mukwata mundu yali asomesa abantu yabufuze na kukunga abantu kuyingira mu lutalo kujjako Obote abantu abo ababasomesa nga agenda maka ga buli muntu abaali mu lutalo mu nsiko naye kati olwokuba ndi mu nsiko anti lutalo telwali mu basirikale bokka abantu bangi bwe babeera mu buyeekera bubeeramu abantu ebitongole bingi mubeeramu abantu nga bossi bakwata mundu naye nga baddusa bulamu abalanga bakessi abalanga bafumbi ba mmere abalanga basasi ba mmere be bagisaka abalanga bazimba busiisira bw'abakulu gye baba basengukidde baba kubye enkambi abalalanga kusomesa ba byabufuzi abalanga batendesi batendeka by'amagye gamba ebintu bitongole biba bingi abalanga bajjanja ate ye yali musawo yali medical doctor taata Mulyazzaawo nga musawo ate nga akola n'ebyobufuzi mu nsiko gyasanga omuzaana nga muzaana yakola ki mu nsiko saana naye yali addusizza lutalo kuddusa bulamu ng'ali mu nsiko naye ng'abakyala ababeera mu lutalo nga baweereza abakulu kino kiri beebityo kale nno muzaana yali wa byafaayo yali munnansiko muzaana yali munnansiko twamulabanga nga tetumanyi yali munnansiko era omulangira oli Mawanda bagenda okuva mu lutalo olwo lwasooka luno lutwanga tannajja kuba ye mukadde waffe yakomawo eno nga yali wa myezi 2 omulangira Mawanda nga wa myezi egyo olubuto yalufunira mu nsiko olwa Mawanda kale nno kakati ebyo ebyafaayo entertainment banange kakyawo mubadde temukimanyi naye olw'okuba nti kimanyi bingi bye mutamanyi omuzaana yali munnansiko yali muzibu nnyo nga tomumanyi mwalabanga muzaana wa kisa kubaaniriza naye nga baali mu nsiko abantu abaleeta gavumenti eno eri kuno muzaana yali mukyala mukkakkamu nnyo ng'era abaana be b'obalaba kati noffe tumanyi oba nze ale manyi nti omuntu bw'obeereyo nga wagendako mu nsiko oba taafu oba tosalikako musale si bwe kiri waawo kale nno muzaana bwatu n'abeerawo ebbanga n'azaalawo abalangira n'abambejja baweererako ddala 2 n'abambejja 2 bato bange betukuze nabeera weebali Mukama akyabawadde obulamu amiina tutambula bulungi nabo amiina kale nno engeri gye twasenzaamu wano Aromatic mutumaliriza okwabya olumbe lwa mulangira Jjuuko Mulyazzaawo nenfuna obusika Kampala eyo nali ng'ambeera e Katwe e Makindye nali kansala w'ekibuga ky'e Katwe ekyo Katwe kansala 2 gumu awo paka 26 oli munnabyabufuzi nabyongeza kubikola kati ate 26 awo ne baddamu ne balonda nga sikubyadde ekipande edde akapande akatono agenda bugenzi neneewandiisa nti nkomyewo nempangula nenzirayo ne bampa okubeera omukubiriza ab'enaalemu baateekawo omuntu nenze saakuba campaign waliwo omuntu asobola okujja ne yeesimbawo mu kalulu nga takubye posita yonna yenze wakikola Makindye wano
Makindi eche eno wa mulya nyama nga gwe yagala kujja mulya nyama nali kansala wali kansala nyama natandaba kujja nyama musajja wange nze muyingiza byobufuzi opposition nze mujeje yali muleta mu byobufuzi bino byaffe bya opposition byokuwakanya Museveni kale nno nenzerayo ne bannonda okubeera speaker olukiiko lw'e Makindi bakansala za namba 5 embeera omukubiza w'olukiiko kati mukadde waffe bw'amala otufaako wano mu 2009 2010 awo tumala okwabya olumbe twatugenda mu Kasammeme wa byabufuzi kibiina kinali nzikirizamu ekya Democratic Party ebiseera ebyo nga Ssebaana emukulembeze waffe twagala okutandika okugaziya ebiwawaatiro kati nsese tulaluwaanya okulujja e Makindye komyawo eno ewaffe e Bugerere era ogamba kati kangende eka kubanga nali maze okufuna obusika nga neetaaga ne bigere bya muze biremekoma nabuddu kye muyita 4 steps n'okukuma legacy nenzijja okwesimba wano mu kujja kugamba bannange abaromatic ngenda mu campaigns mujje mumperekereko eri batuuke naga ntugenda kumala ennaku nnyingi bati tugenze ne tukolayoko kafirimu nga bwe tukunoonyeza akalulu olwo abaromatic obamanyi otya nti nziza okwesimbawo bwe muti kati nga tetunnatuukaawo abaromatic bo bajjawa kuba mu lugendo luno lwonna tuludooyogera sinawulirako nti wano oba osisinkanye Medi wano oba ku kyalo kino oba Ahmed Lubowa nti oba Baitheni Bazubayiri sinawulirako bw'ogamba kati obatomera otyo bagamba nti mujje banaye mujje tugende Bugerere mu mwaka gwa 1998 nali nkola senior yange ey'omukaaga naye ng'ate ndi mukulembeze nga nze omuwandiisi w'abavubuka ku kyalo Katwawe Kevina mu Kiganda zone kakati ate nga nze era vice chairman w'abavubuka mu muluka gw'e Katwe katwanoonya ebituyinza okukolera abavubuka niko kuyiya projects projects twayiya mwalimu ey'okukuba ebbulooka mwalimu n'ey'okutandika ebibiina ebikuŋŋaanya abavubuka ebya drama mu mbeera eyo negatta ne chairman wange bamuyitanga Ntambi Badiru nga mukoddomi wa Ahmed Lubowa negatta ne mukulu we bamuyitanga Semuju Shadadi Semuju yali Sheikh Mulamba yasomera eyo Saudi kati naye yali chairman wa zone emu ono Ntambi nga chairman wa zone endala nze Mwensula noli chairman wa zone yaba Ahmed Lubowa Kalo munoonya bibiina bikola drama tukola kibiina ekyo n'omuvubuka omulala bamuyitanga Buwembo Morshid yali mu America eyo ne Mark Augustine Makumbi omugenzi yali ku CBS FM kati ne tukola ekibiina ekyo Alright, I thank you so much guys for watching the channel. Kakati no lugendo lukyali luwanvu tukyatambula nsaba gwe ali awo ndino omulangira Joy Nakibinge akyatulambululira ku butya era lwaki basalawo okusenza Aromatic Entertainment mu maka gaabwe wali e Bugerere. Aromatic nekolera firimu nyingi nnyo era olunaku olw'enkya negattaako nga tenkuleetedde story okuvaawo paka gye bigenda okuggwera. Tova ku Morris Jordan's Media olunaku lugenda kubeera lwanca nga nkuwa story nga bwe yatambula. Tukyatambula n'omulangira Joy Nakibinge. Ate mu video eddako enkya ye lwaki nsuna lunaku lwanca tovaako. Bampita Morris Jordan's Kawesa straight at Aromatic Entertainment. Musle bulungi and have a blessed night. Ciao ciao.